Mukulikeyo mu kitundu kyaffe eky'13. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'14 nga kitandika bwe kiti. Kyokka Sharon naye teyali mubi. Amangu ago yasemberera Pawulo n'amugwa mu kifuba ng'eno bw'atadde enkokola ze ku bibegabega by'omulenzi. Okwo kwe yamuweera kiss. Eno omulenzi okumanya nga yamuwoomera yagyekomba n'okugyekomba. Omuwala kyava abuuza Pawulo obanga alina ekifo. Ko Pawulo nti gyensula tebakkirizayo bagenyi. Omuwala kyava amugamba nti bikusaze, mpozi ng'ennaku tugisindirako wabweru wali. Ate ekyo kitwala ne ssente ntono, pawunda 6 gyokka. Senga tugenze ewuwo 10 lye wandimpadde. Pawulo bwe yawulira pawunda 10, ko ye nti kasitana wano waliwo akazikezike. Era omuwala kyeyava amukwata ku mukono ne batambula ng'abafumbo ne bagenda beeyegeka ku kisenge ky'ekkanisa. Baba akasinda omukwano, omuserikale wa poliisi n'abakubamu ttooki. Kyokka ate n'agizikiza. Pawulo ttooki yamukuba wala, era omusirikale olwagenda naye n'adduka ng'adda gye yali alese Rick ne Brian. Nabo baali bamulinze, era olwamulaba nga wakyusa buufu kuddaka. Pawulo banne bwe baamusaba okubanyumizaako, yaddamu kubagamba nti kati nze njagala muwala mukwane bukwanyi naye bino ebyekiggwerawo sibisobola. Ng'oggyeko okugenda mu bamalaaya, Pawulo ne banywanyi be bakyaliranga n'ebifo bingi ebirala, era ebyali tebikkirizibwa mu kolegi, wabula baali beegendereza nnyo ne batamenya tteeka 10 eryatukwatibwanga. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'14. Tusisinkane ate mu kitundu eky'15 wansi w'omutwe ogugamba nti alekerera amaliire ge. Pawulo muzuukukiri muto yamalako koleji ye nga tewali mbojjanyi yonna. Era ku nkomerero y'omusomo gwe, Pawulo koleji yamuwa ekitiibwa eky'enjawulo.